Nyagange ye Colorado Institute era nga ndi musawo nkola wano Kirintu Musanze. Mukyalo wange ye Kebirungi Vera Bashema municipality, Rwanya Mukinya village kiri Kasozi West, Shema municipality era Shema district. Mukyalo mbadde tumaze naye ebbanga lya myaka nga 6 batwasinkana 2018 nga tuli ku ssomero campus twasinkana, so twedetinga mpaka nze we namala okusoma 2019 tenasigala nga akyaliyo n'ebyembyawo covid yajjamu okwawo tonotono awo n'alyoka kendezaako n'alyoka ayongerako obudde bwe yalina okumaliramu kuba nze we namalira 2019 third year yali mu first year wetwedetingira, so covid yaggwawo twasigala nga twogezaganya era paka netusigala nga twefunye nga amaze okusoma netutandika okubeera naye. Omwaka oguwedde nga 26 nagendayo ewaabwe bamanyiyo taata we Kahamira Ezra yali musomesa primary n'afuukako head teacher primary, so saa zino yali tayalinga so ewaabwe bamanyi teri atamanyi ewaabwe twagendayo ne tukomawo ne tubeerawo ffenna era mu bbanga tubadde tulina omwana oyo yawezezza omwaka gumu nga 27 ogw'omwezi ogw'omwenda, so kino ekyokumbeerako ky'okutuuka kunjira amazzi agappa kugera lyafumbye kyagwawo era nange kyankanga nnyo. Kiki ekyakulako embeera eno? Muga amazima gennyini wali bukyafu, kumugambako nti obukyafu bususse. Weewaawo byalingawo nga njogerako ne mugamba naye munnaye engoye jjukira nga tetunafuna mwana, omanyi omuntu ayozezza olugoye nomugamba naye luno olugoye terutukudde bulungi. Nagamba nze awo wenkomye oba oyagala naawe osobola okukka mu baafu n'okola ki n'oyoza. Nagamba si wekitabo kiringa oddamu bubi. Nagamba nze nange nkuuwa. Nagamba naye kati engoye at least kuba kati ndi musajja musawo naawe oli musawo gye ntambulira munda akulaba nga bino ayambadde olugoye nga luna lukyafu. Nagamba nze awo wensobodde oba osobola okweyoleza. Waayi tomanyi ajja kukola ki ajja kukyusaako. Obuzibu bwe mbadde nina nti nze ekintu bwe mba nkirabye sikisirikirira nkimugambako era nga mugamba nyine mugamba ebyaddala teri muntu atuukiridde naye wabaawo ekintu kyonna ekitateeredde omuntu n'akugambako kitwalenga mutima mulungi si mu bubi. Tetuyombangako nti tuvuddeyo nti oba nyumbi oba nkoze ki oba nti oba ndi mwenzi oba sinywasi kola ki, nva ku mulimu tuuka waka kulya nakwebaka nvaawo kugenda ku muliro era naye abadde akimanyi bulungi. Oluusi abeera n'agamba naye tubeera omulwali n'agamba naye ebyaddala nakufunanga kirabo kuba embeera tonteekako mbeera mbi oli mukakkamu olinga taata wange taata waffe twakulanga tuba tugenze mu nnimiro tusanga atufumbidde ku mmere ebiki ebyaddala nakufunanga kirabo. Ne mugamba ebyaddala kituufu wafunanga kirabo naye lwakuba nti gwe atakimanyi kyoliko kyozanyisa naye oluusi nkugambako gwe nolowooza nti nze njasi ndi mukambwe kulabiriza nkwogerera nnyo. Ne mugamba naye si wekiri naye omuntu akugambako yaba akwagala akyogera lwakuba akola ki akwagala tayagala okumuveeko naye aba akuvaluwinga nti nakomawo nga nvudde ku mulimu ne ntuuka wano nasanga ali mu kuyonsaawo omwana yali amaze wiiki 2 nga mulwadde alina addukana naye kyali kibeerawo after 1 week nga wakayita wiiki emu ate naddamu naddukana akayitawo nakusizo naddamu naddukana. Ne mugamba ne omwana ono nga alwalira kumukumu. Nangamba omwana ali mu stages z'okukola kizokukwavula biki ne mugamba naye kisusse. Ne mugamba naye amazima gali nti obukyafu bw'omwana ono obukyafu obubwo we buli mu kuleeta ki omwana okuddukana buli kaseera. Kyali kibaddewo emabegako awo kati n'abinyiigiramu kiseera ne kituuka nga takyayagala kwogera yennyika biki kati olwo nakomawo nasanga ali mu kuyonsa mwana
omwana olwandabako omwana n'atta ebbeere n'adduka gye ndi nemukwata kati we yatandika okuyomba n'ayomba omwana wange ebiki biki n'avuma omwana oli musiru kati taatawo g'ogenzeeko okulaba agenda kuwa bbeere biki biki neeseka n'okuseka ne mugamba naye ono omwana ngenda mukwata dakika 30 omale okole ki okwatte ekkubo ogende ewaka ne sisitawo mugende mufumbe emmere kati awo weewaawa n'atandika okuyomba kati nenkwata omwana nenkola ki nengenda sayidi zeeri nasanga wanyiseeyo ebikunta by'omwana waliwo ebirala byali bimazeewo ennaku 2 kati n'ebyo yoyo olunaku byali bimazeewo nga kati olunaku lwakusatu mu kubinnyika nga muliko by'omwana nti omwana abadde addukana kakuliko ne by'omwana kati nemugambako olunaku olwo ekyaddirira nti okusanga awo ebikunta nga binnyikiddwamu mulimu by'omwana biki nemugamba naye ebintu bino bimaze wano kati zino zirina 3 lwaki tobyoza nga birabika bubi nangamba otandise omanyi oyogera nnyo weeyogeza nnyo nemugamba si kweyogeza munnaye tuli ku kiriniki ate jjukira abalwadde baba bajja wano balaba n'obucaafu bungi kati gweoli musawo kyenkana ki atasobola kumanya ebintu by'omwana byonyonyeko obyoze nemugamba n'ebirala biri waka bimaze ennaku 5 nasanga omwana agize apamye ku buliri instead obizinzeeko obuzinze obirese ku buliri n'oŋŋamba musimanyi wali oguddewo dinisa bikale nemugamba obirese bikale nebbinga mwali mukunta akaliro nembijjamu nemubiteekera muki mu bbaafu okubijjamu nasanga abijjeemu akyusiza bbaafu abitadde mu bbaafu ey'omwana abitadde wansi w'ekitanda ky'omwana nze ndemekubira bandowooze nti yakoze eki yabyozeza mpaka weyayitawo naku zaali nga ziizo 5 enagenda okujjira wano ng'ennyumba erina mu kunyooka nemugamba kati ne waliwo n'ebirala ebiri ewaka abinyiseemu nga bitaddemu ne pampa y'omwana ebirimu nebbi nemugamba kati obinyiseemu era mulimu n'amazzi olowooza tusula mu nnyumba oba tusula ki ng'ennyumba eri mu kunyooka kati awo yafuna obusungu kyalo wange tabadde muntu nti ye muntu gusobola okwogera ekintu n'akitwala mu bulungi aba alabanga amuswazizza nemugamba naye bino si byakuswaza kuba yangamba lwaki onjogerera biki nemugamba si byakwogerera naye kyekintu kyenzize nga nyimba buli kaseera nga nkugamba eby'omwana oba ebikunta kumanisa okugira at least osukka lunaku lumu byoze bigira nebyokompiringa biba bingi abantu balabika kati tunyumize ku kyamazzi gano gaali luddawa kati olwavaawo ng'ali mu kkaaya nanze nga ndi wali kwe kukwata pako n'agijjayo yajjayo pako n'ateekamu amazzi nemugamba nti ngeri gy'otafumbyeko leero ndiddeko just kakomando ky'oba okola teekamu amazzi oba ofumba caayi nange nteekeramu ebikopo ate sibeere 2 fumbe nange ombalireko nalaba munange ajuza pako amazzi nemubuuza pako ng'ogijuziza tuli 2 nangamba ndeka pako eno nze manya kyenjagaza amazzi gengenda ofumba nze manyi kyenkola kyengagaza twalawo mukuyomba nasigala nga ayomba biki nali ndyawo n'omwana najja nasindika ng'ayisawo pako genda okufumba amazzi natandika okunvuma nnyo biki nali simukubangako wadde n'okumusona so yasindika nemukuba oluyi nemugamba waayi nali nina n'omwana nemugamba naye waayi ng'osusizza nnyo ate kati ate nkoze ki n'okugambako kati onsindika busindisa osooza nga buyagala nayingira munda ze nenkola ki kati najja nangwako ng'ayagala kunwanisa nenfata omwana nemuteeka ku buliri omuganda we yali asola kati mu kagulungano ako muganda we yajjira yali agenze mu saloni kusiba mbiiri muganda we yajjira n'akola ki n'amunsiikako ng'ali mukunkuba mpi ali mukwagala kunnuma biki naye nga nze nkoze ki nga mulese nga saagala kulwana naye nga kati obusungu bweyongerera kuba mukubye oluyi kati nembala nenkola ki nenfuluma musista we naye n'afuluma agamba bannaye ebintu mbadde mmere ate muyomba biki sista we najjawo n'omwana nze nensigala wali wabweru kati nali ndi awo wabweru nagenda owulira pako ejjira ta nga omanyi gaba gayite ng'amanyi kati agenda kola ki era yajja bulungi nakikopo nendooza nti agenda tabula caayi nangamba amazzi gayidde obwedda amazzi gange ngafumba nga tomanyi nti nfumbira amazzi mbatte gagufumbira
era nagambye era onfumbira amazzi nkole ki nywe ku caayi. Nagamba si byebyo, nakugamba dda nti nze kennyini nja kwekolerako ng'omuntu, wali olowooza nkulimba. Nemugamba oli okyogerako nga mmanyi osaaga. Waliwo ebiseera weyagira nga yeeyogeza, namalako ne weeks zizo nga sirya mmere waka, naye nga nkola nga buli kimu kirekawo nga bwekyetaagisa. Nagamba wali olowooza owonye nnyo ganaagaana amazzi gayita. Nagamba kyogamba amazzi olufumbi oyagala ganjiira. Nagamba nsobola gakuyira kati nga tuli mu lukyawo. Nagamba wayi neseka n'okuseka nga nkirabanga ekyokusaaga. Kati esimu zange zaali munda, kati nga ngezaako okwagala okola ki okuddenda okuziggyayo. Kati ekyembi ate bwe nali nzinoonyeza si we zaali eno mu doctor's room. Kati mu kugendayo mugamba naye kati omanyi kyoba okola, ndaba obusungu bususse kuba kati tokyukangako kweno embeera, nzikiriza nga nfuna essimu yange nsooke nkuviiremu katono osooka okuwulinge. Nanviira n'agamba era yanguwa nga nkimanyi mu bulungi. Kati nga ne paka agikutte waati byakavaako nga gajjudde. Nakola ki nenyingira, kati ye yanviirako mabega nga sisobola nakukirowooza nti ebyaddala asobola kunjiira amazzi. Nawulira ekintu just ku mutwe nga kikola ki nga kinjiikira nga kyokya. Ne just nalaba ekire mu maaso nga kimbisseeko. Bwe nasemba okumanya ebyali bigenda mu maaso obulungi. Okudda emabega w'enti nga ngezaako okutunula bwenti era n'aganjiira. Kati awo ng'ayimiridde n'emulugi n'atandika okunjiira amazzi. Era nali nyambadde clinical coat gye nagezaako okwagala nembiika ku mutwe w'enti. Ngeri gye nti nali ngezaako okumenya nga manyi nti wegagendera mu liiso oba mu nnyindo oba mu ki kaba kaweddemu nnyo. Nengezaako gye nakozesa okuba nga neetaasa era amazzi ganjota mu mikono gino eno mu kagulu nga sisobola nagamba nti oba mutuseeko omukono nkole ki mulwanise, samukwatako wadde nakumusunako. Ng'ayimiridde kye yali akola kimu kunyeenya pako, n'aginyeenya ng'onaafukirira ekintu amazzi gave gagwemu mangu. Kye yakola ng'aganjiwa ku mutwe kuba asooka n'ayiwa eno n'akyukawo nti n'alyoka agayiwa. So nga lwaki eno waali wamukiridde nnyo. Yaginyeenya waati nakuba omulanga nga mpulira nfa. Ekyanyamba nti saasobola kukola kikugwa. Natagala butagazi nga nkola ki nga nyimiridde wenti naye nga ngezaako okweteeka mu balansi neme kugwa. Nga nkimanyi wengwira wenti agenda kunjiira omubiri gwonna akole kyonna kyayagala. Nenkola ki kati we yaggwamu n'awulira nga nkuuyo omulanga mungi. N'agikungumula waati n'agaweerako n'agamalirako gonna n'alyoka afulumamu n'akola ki n'adduka. Kati mu kudduka nze navaawo kye nasooka okukola kwetusaako first aid. Era nagenda nengwa wali mu baafu ey'amazzi gaalimu. Waliwo baafu eyali awo eyali ennyikiddwa ng'oggyeko eno eyali ennyikiddwamu amazzi, nkuba yali etonyeemuko. Ng'oggyeko eno eyali ennyikiddwamu ebibundi bya mwana. Waliwo endala eyaliwo gye nateekamu kunnannyikamu omutwe nga ngezaako okukola ki okukendeeza ku muliro ogwali ogw'amaanyi n'ekyalinga ekitamala. Wayise we yaddukira yagenda okujja yasanga wali nga wasibe mabega tusibawo. Yagenda okujja eno emabega okuyita eno nga nze nakoze eki nayiseemu. So nayitiramu eyo wennyini nenkwata ebisumulu najja wano nenkwata. Naye ate mukunjiira mu sister we okumanya nti oba kyalinga just kyalinga lukwente balupanze bupanze. Kuba olunaku nga olwokusatu olwokubiri yaŋŋamba nze sigenda genda waka ngenda sula wano. Ngamba wayi oba kyasazeewo kankole ki kasita emmere alidde biki sigenda nemuleka. Kati sister we kwolwo olwanjokya era naye yali agenze kusiba nviiri nga waliwo embeera eraga nti twaliwo ekitagenda bulungi. Otuuka otya mu ddwaliro? Jaawo ng'amaze okunjiira amazzi nga ndaba amazzi tegagenda omukweyo waka tegammala. N'adduka n'ajja wano neefuna ebisumuluzo. Sister we eyo yawulira bulizi nga banjotezaga ate omukoze eki? N'amala n'adduka. Nze neŋŋenda n'adduka ntagala paka we natuuka ewaka kuba sigala. Kwolwo nali ntaddeko amazzi gali mu fridge nengeeyiwirako. Amala geeyiwirako nentumayo nasikaali naleetera amagala mu fridge era n'abulayo.
kati nagenda olanga embeera ensusseeko mukwano gwange waliwo gwe nakubira mukwano gwange najja n'abaako eddagala lyandeetera eryamashini neneeyiwako nenziruka mu ddwaliro ekindiko kati era nenkofiira eno kubanga omanyi kati ekibuga oba olina kusigala ngaokola omulimu gwakwakalako biki kati enkofiira eno gyentera okubiikako ku mutwe era omusanga nga ntatoko enkofiira ekabalinga ne kabandiri kano tokalaba naye wano wonna wali walume just tempulira kati omutwe guno waliwo wentukaawo nempulira nga waliwo ekintu kye batuuzizzaamu nti waliwo ali mu kusokola mu bungo bwati mpulira nga waba waluma nnyo kuba amazima yagayuira ddala ku mutwe wennyini era ekyanyamba nti enviiri zaaliko era ebyo ebimu bye nakola first stage nasinga nensona waliwo n'eddagala eddala lye banfunira nenjiwako mangu eryoka litaasako enviiri ezimu okutakolaki obutavaako zaalina nyingi okusinga wanene ezimu zagenda zivangako obuvugi so kati kyembiiseeko waneeno sisobola kijjako kuba ndabika bubi nga bwekiwulira so nagezaako n'eddagala lye nafuna erimu naligula ne first pharmacy erimu ne bansindikirako okuva mu kyalo so ngenze nfuna eddagala mu bika bingi n'emikwano gyange egimu waliwo gulupu gye nateekamu ne banfunira ku ddagala so erimu mbadde ndigula nga kale tembadde ngezezaako era mu bbanga eryo yewiikisi 3 zemaze erintaasizaako okuddawo nga wengi bo abeewaabe b'omuwala bo bamanyi ku nsonga eno wali obategeeza ensonga eyo ekiro kyennyini we nava waneeno nga muwala waabwe anjiida amazzi nagenda nakubira nsooka na muzeeyi taata we nemukubira era namukubira nkaaba n'okukanya ngamba vera akoze eki vera njiida amazzi esimu nenkola ki nagamba akoze eki nemugamba njiida amazzi simu nagiidamu nenkubira ne muganda we omukulu nemunyonyola nenkubira ne muganda we omulala owokubiri kuba vera wakusatu naye nekimugamba nenkubirako ne muganda wange naye nakimanya kati tebaddamu kumanyi kati bamala ne bawulizaganya ne vera ne muganda we ono yali abeerawo ne muganda we waneeno nga naye abeerawo nga yajja kukola yanga musasula kati abaganda be baddamu okunkubira ku makya nga ndi muki nga nali siriiwo waka nga ngenze mufuna mu ddwaliro gye nali kati nankubira nambuuza oliwa emugamba mbadde nkyali mu ddwaliro yangamba oli waka nga mbadde nkyali mu ddwaliro yangamba kimu bw'oba okomyewo yanguwa making sure nti okola kyo nkubira mangu so nali nakavaayo nga ntuuka waka we nemukubira teyakwata mutakwata yakubira kyendowooza nti yakubira muganda kuba wayitawo dakika ngazizo nga 3 muganda we najja ewaka n'angamba vera abadde antumye bw'ayagala ebintu bye akole kyayagala genda kwe kumubuuza ayagala genda wa ngamba ayagala genda waka ngamba oba engeri gye kibaddewo nti kati atya okubeerawo nti ayagala kusooka kudduka waka alowooza nti maybe nja kuddamu oba munyingire biki ngamba kati ayagala kinaki nangamba adde angambye ayagala engoye ze ngamba zipaakinga okole ki ozimu oba kyayagala nemubuuza kati mugenda naye angamba vera yagenda yekka nemugamba kuba kati kiriniki teri mu ntaaliro nga nze nkimanyi agenda sigalawo muganda ye agenda abeera akole ki ono agendeko ewaka maybe olw'obusungu ebyo ebibaddewo ng'afunyemu n'okutya jukira yali adduse ku poliisi n'agenda yabagamba bira kati ne batuuka ekiseera nga bamunoonya baali bamugambye addeyo alipootinge ku makya esimu n'agijjako teyaddamu kukola kikuddayo so bapoliisi bangamba luvannyuma poliisi yo kyeyanyamba ekyamaanyi kwe kunkolerako just kunzigulirawo reference ekirala ekyaddako bansaba bangamba kakyongo kitaliiwo aliwo yali sheema naye tusobola omukwata on condition nti funayo ku ssente emitwalo nga gijo tutrakinge roughly kiyinza okugyako emitwalo nga 5 oba 6 kuba okumugjayo esheema paka eno tunimuleeta eno transport yinza okuba mitwalo nga 4 gijo kati ate mu obudde ebyaddala nga sirina ssente kuba ne ssente zetwali tukozeewo ng'omwezi wano tugundi
ku clinic yagenda nazo yogera ku bujozi family kati ku machoko sister we ngamaze okunkubira namugamba naye n'ekyembi kye yakoze nti katate ngojeko okukola ki genda naye ati n'agenda n'akinyina n'ebintu byange ebira n'agenda n'engoye zange endala zatalina kugenda nazo ezo munda kyabadde ategeeza naye nemugamba naye okimanyi mbadde nina obusobozi obukola ki okukubira abapoliisi bajje bamukwate sister we yaseka busisi n'agamba obadde olina busobozi ki era olina busobozi ki obusobola okukola ki okumukwata kintu ekyo kyampisa si bulungi naye nensirika nengamba wayi sijja kuyomba na mulamu wange oba maybe nekindezeewo okulowooza nti oba badde bakimanyiiko ngeri gye kyebaddemu kati ate kiki kati kyoyagala kati kyenjagala nandiyagadde nnyo kuba obuzibu nandiyagadde nnyo omwana wange lwakuba kyali muto naye ate still kukyantuukako mba singa kisoboka nti nsobola okumufuna nembeera n'omwana wange wakiri nsobola omuwa maama wange nakola ki nabeera naye kubona omukyala yakiŋŋambangako n'aŋŋamba batufunyemu bino byomugambako nti omunenyeza agamba naye oyogera nnyo agamba naye nze kennyini nja kwekolerako tofaayo sina kyenetaaga muntu mulala nja kwekolerako ng'omuntu katuleera lumu twayombamu agamba omwana wange omwagala tagala mufaako naye kingenda okola omwana oyo nja kunyiiga lumu nkoleki nkawawo obutwa kaffe kati olaba ekyo kyaki yali aŋŋamba nti ajja kuneekolerako nze kennyini neeti kino kyabadde agezaako okukola nti kyatuuseeko wadde ebbanga litumaze naye kati ate omwana bwagenze naye olowooza kyo kinaabeera kiti ate mweyo embeera ng'alaba nti maybe ndi mukwejjanjaba ayinza okulaba nti ayinza otuuka ekiseera nayejjusa n'agamba lwaki yakikola ate esonyi ne zifuuka obusungu omwana wange n'akola ki n'amutta so wadde etteeka liragira nti omwana akyali muto alina kubeera ne maama we naye nze amazima gali nti neeraliikiriddemu sirishuwa nti omwana we ajja kubeera bulungi kale nandirowooza nti ajja kubeera bulungi singa abazadde nabo baafaayo nnyo kuba taata we ye nasemba okwogera naye nga mugambye nti nkoze ki njokeddwa amazzi naddamu okumukubira ye kasita baakola entegeka abaana be n'akola kinaategeera nti abatadde mu mmotoka batuuse ewaka era nabakubira ku konfaminga nti batuuse nakubira muzeeyi essimu muzeeyi yagaana ogikwata yagiwa maama yagikwata nazaala wa ate akimanyi bulungi nazaala wange tamanyi luzungu ate nange olwankolinga manyiko luno olw'okubuuza biki nga tetugenda nnyo ddi namubuuza kimu vera atuuseeyo agamba ye atuuse n'omwana ye atuuse ne Tracy muganda ye bonna bali bulungi emugamba kati njagala kwogerako ne muzeeyi nagamba muzeeyi taliiyo nembuuza akomawo saawa yangamba akomawo saawa 7 naddamu nenkuba ku 7 neddamu ku 10 neziramu enkeera nengezeramu n'olulala paka lyagaana ebisinga lwakuba nti kale abasajja tubeerawo ne tusirika naye nga abasajja nabo bali mu kuyita mu bizibu bingi nange kennyini ndi musawo mbeera wano naye ebiseera ebisinga abasajja bangi abajja okundaba nga balina ensonga y'ekuusa ku bakyala baabwe nga babatulugunya babayisa bubi naye omusajja n'asalawo n'akola ki n'aguma jja ne tubeerawo ne tumala ebbanga ng'omukansolinga naye ng'olabira ddala nti ayita mu kijji olwo abajja wano nga bamukubye eriiso bamukubye awaliwo yajja nga bamukubye erinnyo nga livuddemu nga mukyala we yamukuba yajjawo omusekuzo n'amukuba so naye yakola ki teyamuwaabira poliisi teyakola kinasirika n'agamba musawo naye amazima nti okuswala ne mugamba naye kale wadde otya okuswala naye at least yogerako naye so obuzibu bwe buli nti abasajja tetufiiddwako ebiseera ebisinga ate ekyembi nti nayogerako mukisa gwe nafunako nenjogera ne ankowe nga ndaga nti yagendayo n'ayogera nabo nga yaŋŋamba bwe gambi ennaku zino abakyala baabawa ebbeetu balina eddembe nti tolina kukola ki kulowooza nti mukyala agenda kukola buli kyoyagala akole so ebiseera ebisinga omukyala olina okukola ki olina omuwa ku ddembe naye n'abeera n'eddembe ne mugamba naye si nti oba bintu bya maka mugambye nti naza ku bikunta by'omwana kati eri eddembe oyagala nze abaabyoza oba nze abaakola ki ate nga ngenze kukola
So nakyo kyandaga nti bo nga bo muwala waabwe kyayagala bagamba nti nze mbadde mwogerera nnyo kuba nani kawodiyo ke nayogera nako nga ndaga nti abagambye nti nze mbadde mubeererako nnyo mu amateeka kola kino twekikozewo oti ng'omuntu omanyi nti oba akoze ekintu oluusi n'afumba emere n'esiira mugamba byaddala leero kwabuzeemu oyinza omugamba ng'ali mu kuseka avaamu anyiize n'omugambako ebukyafu n'agamba ne abali mukyala ate batusingako obukyafu okusinga tulina bulungi nnyo. We have seen boyfriends or men killing their wives. We have seen wives killing husbands. We have seen husbands, wives fight over small. They even get injured. Injuries like, I regret what happened. And you know the scenario, how it happened. You are the one who knows it very well. Without doubt, I know you know what took place at that time of splashing hot water. You know what took place. Nobody knows. You are the one who knows. But thank God that we survived. We have seen people being proud. Those things you have seen them. Social media everywhere. Because in the other part of this hygiene, that one depends on an individual. So that one, but you know what I see is that you get settled in your job, you settle our daughter, then we pray for both of you succeed in whatever ventures you are doing. As simple as that.